Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri Essuula 1. Nze Simoni Peetero, omuweereza era omutume wa Yesu Kristo, bawandiikira mmwe abaafuna okukkiriza okw'omuwendo ennyo, nga ffe kwe twafuna mu butuukirivu bwa Katonda waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. Katonda ayongere okubakwatirwa mmwe ekisa era n'okubawa emirembe, nga mweyongera okumumanya era n'okumanya Yesu Mukama waffe. Mukama waffe oyo, mu buyinza bwe nga Katonda, yatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu ne mu kumuweereza, nga tumanyi oyo yatuyita okugabana ku kitiibwa kye ne ku bulungi bwe. Mu byo mwe yatuweera ebirabo ebinene era eby'omuwendo ennyo bye yatusuubiza. Olw'ebirabo ebyo muwone okuzikirira okuli mu nsi, okuleetebwa okwegomba okubi, mulyoke mugabane ku bwa Katonda bwe. Kale musseeyo nnyo omwoyo ku kukkiriza kwammwe, mwongereko ebikolwa ebirungi. Ku bikolwa ebirungi mwongereko okumanya. Ku kumanya mwongereko okwefuga. Ku kwefuga mwongereko okugumiikiriza. Ku kugumiikiriza mwongereko okussaamu Katonda ekitiibwa. Ku kussaamu Katonda ekitiibwa mwongereko okwagalana ng'abooluganda. Ku kwagalana ng'abooluganda mwongereko okwagala abantu bonna. Ebyo bwe muba nabyo ne byeyongera obungi, biribafuula ba mugaso, era abakola ebikolwa ebirungi mu kumanya Mukama waffe Yesu Kristo. Atalina ebyo alaba kumpi, era muzibe awunaawuna, era aba yeerabidde ng'ebibi bye eby'edda byamusonyiyibwa. Kale abooluganda, mweyongerenga okufuba ennyo okunywerera mu kuyitibwa kwammwe ne mu kulondebwa kwammwe. Bwe mukola bwe mutyo, tewali kiribasuula, olwo muliyingizibwa n'ekitiibwa mu bwakabaka obutaggwaawo obwa Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo. N'olwekyo ebyo njija kubibajjukizanga bulijjo, newankubadde nga mubimanyi era nga munyweredde mu mazima ge mwafuna. Era ndowooza nti nga nkyali mulamu, kituufu okubakubirizanga nga mbajjukiza, kubanga mmanyi nga naatera okweyambula omubiri guno nga Mukama waffe Yesu bwe yantegeeza. Njija kukola kye nsobola okubateerawo ebiribasobozesa okujjukiranga ebyo buli kaseera, nze nga mmaze okufa. Bwe twabategeeza obuyinza bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okujja kwe, tetwayogera ngero ezaayiyizibwa, wabula ekitiibwa kye twakirabirako ddala n'amaaso gaffe. Twaliwo nga Katonda Kitaffe amuwa ekitiibwa n'ettendo. Eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekinene ne limwogerako nti, "Ono ye mwana wange omwagalwa era gwe nsiimira ddala." Eddoboozi eryo ffe ffennyini twaliwulira nga liva mu ggulu, bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. N'olwekyo tweyongedde okufuna obukakafu ku ebyo abalanzi bye baayogera. Musaanidde okubissaako omwoyo, kubanga biringa ettaala eyakira mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde lwe bulikya. Emunyeenye ey'okumakya n'eyaka mu mitima gyammwe. Okusookera ddala mutegeere kino nti buli kigambo ky'abalanzi ekyawandiikibwa tewali ayinza kukinnyonnyola ku bubwe yekka, kubanga tewali mulanzi yali alanze nga yeeyagalidde, wabula abalanzi bayogeranga ebiva eri Katonda nga Mwoyo Mutuukirivu y'aboogeza.